Omanyi Uganda MC Mazinga ate akyali naawe katusobe okubanga ate tukutwala mu katundu kaffe kano aka leero nno tetugenda kikolanga bulijjo naye tugenda kuba tulaga ebitundu ebyenjawulo mu ggwanga bwe tukulaga nti tugeze nkulaze mu lujja lwo tugambe nti olujja lwange lutulaga nti tulaze paaka nkadde kyeyo paaka nkadde leero byakyuseemu tuli ku fayino eza ensi ttaano omanyi Uganda. Okay, ekyuma kalimagezi nga tonnasindikayo emitwalo giri 54 ekifaananyi ekisooka ku screen soke tulabe kibitabuse esebo eyo wa kitundu esebo ku kadde tewali kyazize eddiro sayidi eyo kitundu kyekyo bw'oba okyetegereza tuli ku fayino z'ensi ttaano kibalemye ekyo ekifo bakiyita Aru Falls. Munnange gwe ayitirako sayidi eyo osobolwa nga okitegeera. Leeta ekifaananyi ekiddako sayidi wano omusiraamu awo wa ekyo ekifo kiri round about eri ekibuye ekibuye emitwalo nkuwadde emitwalo 6 bweddu. Leeta ekifaananyi ekiddako katale kaako kaba mubuulo oba ndabanga muzikiti kiki ndaba ebintu ntweri kisaawe ekisaawe okay keryanyiga zakadde kagenzi esebo ako katale kewandegeya biruma ate nga binyuma wali amulonda akatale ka bakayita Gulu main market ako keggulu eri ewala eyo tugendera ekifaananyi ekiddako kyuma kalimagezi bagamba tetutuukangayo kati nako kaako essebo alijeto awo Gondi River Nile wetandikira sebo River Nile wetandikira munnondere teri eyo bagiyita Kaluma Falls Bridge awo wenyini amazzi ogatokotera ennyo gamanyira okubuuka ne gasala. Tugere ku kifaananyi ekiddako mukulu se omusiraamu awowa eyo awowa eyo Old Taxi Park yabeera muddi buli obwo baatyo obwo mulonde nga mwesibye awo nno munnange bagiyita Mbalala Taxi Park. Abaana b'Embalala mugamba kimwana. Okay, ekifaananyi ekiddako kyuma kalimagezi kiyeewo essebo kiramu eyo kati ye Old Taxi Park si eyigye enkadde. Okay, mumulonda mma awire bwe kiruma kiganye kuno tolenzi jukira eyo paaka gye bayita paaka empya paaka empya munnange ekyo kifubweddu eyo bagiyita Nakasero market wali waggulu awo nga wolengerera tugende n'ekifaananyi ekiddako lulwo olusozi nno gali kwoleka kafo kyako obako woyimirira n'olengera ekisozi ekyo ng'ogenze sayidi eyo essebo kugezaako si kubi olusozi eyo Mountain Elgon mumulonde wano tuli ku fayino baganye awo bayitawo Soroti town
etawuni y'e Soroti. Wemira bw'oti mu tawuni olusozi olwoba olulaba bulungi nnyo. Okay, tugende n'ekifaananyi ekiddako. Bantu tebalambula nsi yaabwe. Kaaka akafo. Dulooni za kunta zitambula eyo ne zikuba ebifaananyi. Nange kennyini eyeeteena omumanya Uganda ne nzigwamu. Awo mulwera. Kyekikulaze nti olwera. Ndaba basima omusenyu. Ogamba wagusimawooko. Emitwalo 6 bweddu alengedde lwera. Lwera ku Masaka Road. Dada ekifaananyi ekirala kyuma kya nkalimagezi. Lubalama lwa nnyanja. Awo we bagamba nti buli muyimbi agenda mu nnyanja ndowooza era olabawo bupaati obwesiku eyalinzeemu. Nyabo. Liva Nile bwetyo bwe yakula. Bwe wali okisoma mu P4 bwe kyali sazize ddi. Eyo. Leke kyoga. Leke kyoga. Munnange nkuwadde 0. Eyo leke katwe gye basima omunnyo. Tugende n'ekifaananyi ekisembayo. Sebo. Eyo round about yawa ya ku katale ya nga ku Parliament Avenue round about waggulu ewali Constitutional Square. Toyiya mu mulonde yiyo round about sebo alijeti. Round about ya Mbale town. Okakasa. Twalo 6 njigowadde Mbale town. Munnange katundu kano atebifaananyi bwetyo tugenze ate gwe munnange omulungi atulabaku. BBS TV tubeera naawe ate ne Kunta Production. Kankiwumulize waneeno tukomewo mu katundu kaffe akaddako. Wewaka kino kye kibuuzo kyo. Weereza ansa yo mu text message ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo. Ensi 5 omanyi Uganda.